Abageye nambala musiza bannange subira muri bulungi erudde eyo Uganda enkuba etonnya bagingamba ne waffe obudde butandise okunyogoga ate nga bwa mpewo nnyingi nnyo embuyaga leero ekunse mu Luganda olutuufu gye tuyita tugiyita tutya kikunta mwe abamanyi ebyessese abasese abaali batambuliddeko essese mu bizinga by'essese eno y'empewo eno ewaffe gye tuyita kikunta y'amaanyi nnyo naye ffe tugitambulamu kubanga twamanyira embeera eno mbalamusiza nnyo mwenna abageye ddala abakisinde kino abageye Tudde Ebussujja ne mbagaliza ne weekend ennungi tulina bingi bye tutuuseeko era olunaku olw'enkya ku ssaawa 2 zennyini tugenda kufuna alipoota yaffe gye tuyita quarter report. Biki bye tutuuseeko okuva lwe twatandika, biki bye tutuuseeko okuva lwe twadda Ebussujja. Lipoota eyo egenda kusomebwa ekitongole ekiwandiisi ate n'abakulembeze b'ekisinde bangi bagenda kuvaayo bajje boogere ku bigenda mu maaso ku biki bye tutuuseeko. Nsekerera abo abaali balowooza nti batusinga bajja kukkiriza, abaali balowooza nti baali bayingidde ekisinde kino nga bazze kutusuula mumala biseera kagwake keetonye twamala dde okulinnya era gye tuli wala. Nzijukira bulungi nga tutandika ekisinde kino walingawo agakazi wano agawowoggana, simanya twagala kulya ssente z'abantu, simanya twagala kukola ki. Ekibuuzo kye njagala okubuuza nammwe bwennyini bambega abakyali kuno, ekisinde okuyimirirawo bwe kiti ne kikola emirimu egy'amaanyi, ekiyimirizaawo ekitongole ekiwandiisi, ne kiyimirizaawo emikutu egy'enjawulo, mulowooza ssente zivaawa? Essente ziva mu bajjajjaffe be tutamanyi be tutaalabako bo basasula. N'olwekyo gwe bw'obanga oli wano nga wajja okusaanyaawo ekisinde kyaffe, ffe situkufaako, tetubafaako mwenna abatuwalana. Agenda okubakuba ali omu yeyo gwe tutamanyi naye nga ye atumanyi. Njagala okwebaza mwenna abalina kye mugatta ku mukutu guno era n'endabula abatalina kye bagatta. Kati twakyusizzaamu mu nkuba, nabagambye omuntu aleeta wano ebintu ebitagatta, ebintu bye tujja kubijjako wano. Ate bwe tunaamala okubijjako gwe tujja okujjako. Mulekerawo okupositinga wano ebintu ebitalina makulu. Tuli ku miramwa mirala gwe n'oleeta bidiversion byo. Tuli ku mulamwa mirala gw'okulaakulanya ekisinde gwe n'oleeta simanya mukagundi baamukubye, simanya mukagundi yabbye ente, simanya mukagundi simanya akoze atya, simanya aba political parties bannabyabufuzi bakoze batya. Tetugenda kukkiriza muntu kusaanyawo kisinde kino. Tubalaba. Buli kye mukola kyonna tukiraba. Diversion ze muleeta tubalaba. Target ze mulina nga muleeta ebyobufuzi mutu dragging kino kibiina kya byabufuzi byonna tubimanyi tubiraba. N'olwekyo ffe tugenda kuttira ku liiso. Ate kyandibadde kirungi bw'obanga oli mu mbeera zino ez'okuleeta wano bidiversion, ez'okuleeta wano ebintu ebitakasaana, ebyokuleeta wano ebifaananyi ebyobuseegu, kyandibadde kirungi n'ovaawo. Wano si wammwe. Bw'obanga omanyi nti waji bino ebintu byakusaaga, kirungi ne wejja ku mukutu guno n'ogenda. Naye nga ffe tuli wala nnyo, gye tuli twatuuka ate nga tukyatuuka. N'abawandiisi oba ekitongole ekiwandiisi kigenda kutusomera lipoota olunaku lw'enkya. Tulina bingi bye tutuuseeko ate tulina bingi ate nina amawulire. Nga omuwandiisi amaze okusoma ekitongole ekiwandiisi kimaze okusoma lipoota yaffe eya quarter report ey'emyezi 3 egiwedde, nina amawulire amalungi. Ffe situlina mpalana eri awo ate tetulina kye tunoonya. Tetulina kye tunoonya okujjako okukulaakulanya mmwe.
n'okubaagaliza ebirungi n'okwagaliza buli muntu eddirengeye atali minaani. Bw'oba ng'oli minaani ng'oli mu ngeye ng'ate otwagaliza bibi nga bwe baleeta minaani atayagala tugende Ebussujja omukubira mu ngalo nga bwe baleeta minaani ateeka ebifaananyi by'obuseegu ate naawe n'obireeta wano n'obyongerayo gwe tutuli naffe toli naffe era osaana otuveemu. Olunaku olw'enkya lunaku lukulu olwaleero tubaddeyo ne Jjajja Mons weebale kusomesa ssebo. Olunaku olw'enkya tujja kubeera ne alipoota yaffe. Olunaku olwa Sande nja kubeerayo ne programu yaffe Buganda Gyevudde ne Gyeraga. Olunaku olwa Mande tubeerayo n'ebyafaayo bya Buganda. Naye ng'olunaku olwokubiri n'olwokusatu ate tusuubira okuleetayo abantu abalala bangi mu programu ez'enjawulo. Ekisinde kyettanirwa nnyo era ngenda n'ensaasira naye kati sigenda kubattira ku liiso. Mukulu Kirumira obuntu buno bw'otera okuleeta wano tunaatera okubuwera. Bw'oba tolina kyakwogera ojja kubutwala ku mikutu giri emirala kubanga owebbanga bw'otamuwemukira tiyeebikka. Mukulu Kirumira nkiddamu bino by'oleeta wano tibirina kye bigatta ku kisinde era nkusaba busabi bw'oba tolina kyakwogera tobikomyawo. Bw'oba tolina vidiyo ntuufu oba gwe wennyini kwogera ku kigatta ku mukutu oli wa ddembe okweggyako ne weeyongerayo oli tusanga nga tumaze okukola ebyaffe. Naye ekintu ekiyitibwa diversion ne muleeta ebifaananyi eby'obuseegu ne muleeta politics atagasa ne muleeta simanya mukaagundi baamukubye simanya mukaagundi bamukoze batya tulabye bakaagundi be bakuba bangi nnyo. Leeta projekiti nga ze tuleeta wano ezirimu omulamwa. Bw'oba toyagala ekkubo ggazi twabagamba nti kino ekisinde bw'oba nga oli wa Katengo ng'otambulamu bw'oba nga okiwalana ng'otambulamu bw'oba nga olowooza nti nno ojja kubeera wankwe otulyemu enkwe mwe mugenda okukola ekintu bajjajjaffe nga baatulaze edda nti gundi ne gundi be bamu. N'olwekyo n'abalabe baffe tubamanyi. Abalabe baffe abaasigala kuno tubamanyi. Buli lunaku baba tulaga. Bino ebintu ebimu bye twogera wano si ffe tubyogera wabula waliwo abo be tukolera naffe be tutaalabako be tutaasangawo oba oli awo be batutuma okwogera ebintu bino. Ekisinde kiri wala tosobola kusaanyawo ekisinde kiri linked up n'emikutu egisukka abantu emitwalo 10. Tuli wala. Tunuulira YouTube channel yaffe. Wezinaawerera ndowooza essaawa 2 ezaleero tujja kubeera nga tuli mu vidiyo 10 n'okusoba. Mikutu egisinga obungi gye batendereza bagamba girina simanya vidiyo 5 simanya vidiyo mmeka. Tuli wala nnyo ate nga kyempuliddeko nti radio station endala nazo zitandise okutweyunira zitwala amaloboozi gaffe zitwala okusomesa kwaffe kulungi. Naawe vaayo osomese mu kifo ky'okuleeta buno buddole ne mubuleka wano. Mukulu Kirumira nkiddamu eno audio nkukoonyeko emirundi 3 nkwegayiridde bw'oba nga tulina kyakwogera bu vidiyo bwo buno oba okuseka oba okukwata abantu nga mubakuba emiggo simanya mubakuba ebikonde guno omukutu si gwa jokes. Guno omukutu si gwa kwegezaamu wano tutwegamirawo nkuba. Tuli mu lutalo lwa kununula Buganda, tuli mu lutalo lwa kununula bika byaffe. Tulina we tutuuse ate nga tujja kutuuka. N'olwekyo mbeegayiridde bakama bange mupostinga ebintu ebigasa. Mwogere ebintu ebigasa. Muwe ebirowoozo ebigasa. Bw'oba tolina kirowoozo kizimba ng'ogenda kuleeta wano muka gundi baamukubye gundi yakwanye guno omukutu si gwakwanirako bakazi. Guno osinziira wano n'opostinga simanya nze gundi bra ate ffenna tuli bangeyo wano. Guno omukutu si gwabambega. Muyinza vidiyo eno n'okugintuusiza ku bantu ab'e UK abali kunaabomoka abali mu UK. Mwami Yasini Kibirige tusiza audio eno gimpere mikwano gyo abali mu UK abali mu UK nabo abagulawo olutalo ku kisinde kino nga mumala biseera
nga mumala biseera kuno omukutu guyigiriza mumbulire mu ab'omukutu gw'engeyo gweyukke kiki kye musomesa abantu okujja kukulinda okuŋŋanya ssente mu bageye ate ne zitabaako kye mukola kati bwe mwakuŋŋanya ssente ez'omupiira ekika kyatuukawa mwakituusaawa muyina ow'engeyo yenna asamba professional football ne mwali mumuleeseko mu Bungereza kiki mwali mututta abageye abageye ne mubatwala Ebussujja ab'ekika ky'engeye abayukke mwetereeze mulina embaliga naye ate kenna atandika okubambula omu ku omu kuba mbamanyi be bakwasiza project ngimanyi gye muliko naye omu ku omu mbamanyi kenna atandika okubambula street za UK zijja kuwuuma eno audio ngikoze ndi mukaawufu olw'ensonga nti twetamiddwa tulabye abantu bangi nnyo mufubye nga bwe musobola okusaanyaawo ekisinde kino naye tetulina bwe tugenda kuttira ku liiso nammwe abaasigala wano bambega kojjayo omutwe gwo kati sikyalabula tetujja kubalabula tetugenda kuttira muntu ku liiso ng'era bali bannammwe abaagenda Ebussujja ne bakola ebikolobero nammwe abaasigala kuno baasigala babatumye tujja kubajjako mukoze buli kimu ekisoboka mutandiseewo simanya akakutu simanya Bussujja kwe kwaffe namwe simanya biki gasiya muze wano okutaapinga abantu tubalaba tetugenda kuttira muntu yenna ku liiso kobe ng'ozitowa kiro 300 tujja kusitulawo wano oddeyo gy'ova bye tukola bino si byaffe tetulina ffe gye tugenda kutwala abaana baffe bazzukulu baffe abajjwa nga mmwe mugejja embuto mugejjera ku ffe Julius Mulasa nja kulya naawe ekyemisana ku lunaku olwa Sande kumakya nja kulya naawe ekyemisana mwami Katuluba ekyeggulo nja kukirya naawe ndowooza nti olulimi lwenjogera olutegeera tetugenda kuttira muntu yenna ku liisa aziŋŋamya kika bw'opositinga wano ekintu ekyobuseegu nga okimanyi bulungi nti wano tulinawo abaana tulinawo bakamwana tulinawo ab'eŋŋanda zaffe tulinawo bataata baffe tulinawo bamaama baffe tulina bakoddomi baffe gwe n'oleeta ebifaananyi bya Katuluba n'obireeta ng'atadde ebifaananyi bali bukunya nga bwe baazaalibwa buli omu akutte engalo za munne azitadde mu bifo eby'ekyama kati biba bigatta ki n'oleeta buno buddole oba ogatta ki ku mukutu oba mu kisinde kiki ky'oleeta tetugenda kubakkiriza n'olwekyo amagezi genkuwa oli wa ddembe okunyiga exit n'otambulamu kubanga oba tolina kyogatta bw'onooba okiremeddeko tujja bagolola ettumba bannange weekend ennungi ffenna amaaso ku lutimbe tulinda alipoota egenda okutusomebwa biki bye tutuuseeko bukya tutandika kisinde kino biki bye tutuuseeko bukya tudda Bussujja biki bye tugenda okukola mwenna mugiwulirize bulungi ejja kubeera live essaawa 2 olunaku olw'enkya ku Saturday ku ssaawa 2 zennyini mwebale nnyo mukama abakuume assalamu alaikum